Hello. Mukama yeebazibwe nnyawo. Amiina, olina olulimi olulala lw'omanyi olutali Luganda. Genda mu maaso. Genda mu maaso. Ekibuuzo kyange kiri nti mu Uganda tulinamu ebyana n'abaana. Maama Badi wano baamukwata saalabayo. Nabyabufuzi yasituka. Saalabako Katikkiro Mayiga ng'alina waawandiisa ekiwandiiko. Naye kuba baakutte mudde munne gw'abadde akukuta naye okukola buli kimu yasikuse. Ensonga ey'okubiri. Muhoozi n'obwamuhoozi bwe tawulira ku nsonyi bw'aba agamba nti kati ye mukulembeze akulembera Uganda. Ogenda otya ku kisaawe ng'ogenze kulinda pulezidenti wa Dog Nation? Ndabye akatambi pasita ne ŋŋamba ono y'agamba nti ye mukulembeze yenna ng'ayuuga avudde mu sipaazi baziyita zisipa nga yenna atagala ayuuga mbu agenda kweyapooti kulinda Dog Nation nga yatandika ddi alinda abava e Bulaaya. Wano mu COVID nga tebaayamba bantu. Pastor, nina ekibuuzo kye njagala obuuza. Nze gye nakulira waliwo eŋŋoma gye baayitanga ggwanga mujje. So eŋŋoma eyo yakubibwanga nnyo ku byalo. Nga waliyo okulima enzizi, okulima enguudo. Eyo saagala agalamidde ye yalima yagiranga enguudo. Bagita saagala agalamidde. Abantu abo saagala agalamidde buli lwa mukaaga. Yabanga buli lwa mukaaga si bwe kiri. Gwanga mujje ebeera ya mutawaana gundi atemye gundi aleepinze omwana adduse ku kyalo bamunoonya awo nga bakuba gwanga mujje. Naye saagala agalamidde nkulima gogola luzzi. Banze gye nakulira eyo ewaffe mawogola baazikubanga nakulambira ba. Abantu abo abaakubanga eŋŋoma ezo baggwawo tebakyaliwo. Amasimu ge gaabisikira ndowooza because it was a mean of communication. Kati amasimu amarediyo bamayumba 10 baalagawa basikibwa LC yadda mu kifo ky'abamayumba. Pastor, ekintu ky'Abanyarwanda kino kivudde wala. Nze ebintu by'oyogera nina ebintu byenzize emabege n'endaba. Maama wange yalina omusajja omupakasi ewaka. Pakasi oyo yali talina famire kubanze saalabako omusajja oli ng'alina ku famire. Naye ng'abeera awo waka ng'era alina akayumba ku lujja naye ku sayidi y'olujja nga waalina ennyumba ng'atuyambako okulimya mu nnimiro biki ebyo. Mama yali mukyala mulimi maama wange. Kati maama wange olumbe lwatuuka ne luluma n'ayita jjajja mukyala n'amugamba maama ngenda kutunda ettaka lino. Maama n'amugamba jjajja n'amugamba lwaki olitunda? N'amugamba maama ngenda kutunda ettaka lino nnina ensonga zange bano abaana bajja kwetta. Kyesaamanya nti kati nzijja nkinoonyereza mu bwongo bwange. Maama wange yali yazaala musajja Omunyarwanda. Brother wange omugenzi kati kubeera n'omutima brother wange yalina tegwali gw'abantu. Kuba maama yatuuka okyogera n'agamba nti omwana ono ajja kutta munne olw'ekibanja kye. Omusajja oli Omunyarwanda oli maama bwe yamugamba oyo omupakasi, maama bwe yamugamba nti munnange ke kaseera ogunde omusajja alina olutalo lwe yakola. Nali mutoototo naye era bwe nziza akatambi emabega. Ojjukira? Nina byenzijukira. Yes. Jjukira omwana omuto wabeerawo ebintu byakootinga. Kati wojja oyogera Abanyarwanda bano bavudde mabega nnyo nga beefunza amataka g'abantu. Bajjanga abapakasi abamu ne bakwana bamaama baffe ne bakwana bajjajja baffe ne bakwana basenga baffe ne bakola oluganda mu famire. Ekyo kyakulwanyisa kyabwe namba 1. Tweyanziza nyawo.
yange byebyo teyanziza mukwano ekyo kyakulwanyisa kyawe number 1 halo bali kuweleza sebo kale sebo naye bali kubeera ku sebo kampete mbwangu ngazika ka Janet naye pastor osobola otya okungamba nti omuntu yanemesa ensi yange nengenda mu mawanga noonya ekyokulya nemereddwa onkomezaawo ku butaka ate ontwala kyankwanze Museveni njagala obampeera obutwa tokkiriza Janet kugenda yekka abe South Africa babatwala kyankwanze Janet genda kokka njagala obampeera obutwa babatwala kyankwanze okuomu bawo obutwa nze nawulidde mbu tugenda kyankwanze pastor nze tiketi alina giyulizzaawo kati kaneeyiye kanfaafagane n'aba South Africa babatwala kyankwanzi abo bawedde mukama yeebazibwe sewa bali kuweereza amina sewa naye bali kubeera nze no nsinzidde eno mpigi nga nange nja kuyisawo eddoboozi lyange lino eri abakulembeze bali mu mpigi abeefudde nakyesirikidde buli omu gyali alinga ali mu comfort zone naye bategeere nti ekiyatabaala kyekiyanasigadde eka bali ekamanye ng'akoza n'owebbwa naby'omukulembeze omu wano yatukozesa nnyo n'atuwa essuubi netulowooza nti kale ebyo newankubadde eno biganye naye eri tuyiseewo kasitono tumutaddeyo naye bwekyagenda yasirika namulabyeko nga ggulawo loogi ani oyo ali mu bitanda yeebase nani pasita mwogere erinnya mwogere nze sinababirabako nanti sinababirabako leka ati obeerondese bamuyita owa Mpigi district namulabye nga ali mukwaniriza loogi n'ebitanda bye bataddemu ebirungi nengamba naye ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga siwulirangayo nga avuddeyo n'ayogera ku bigenda mu maaso naye okwalibadde okumulabako kukyayitamu namulabye mu loogi ali ku kitanda abagamba baleese ekitanda baneraba ekiriri abatunuli abakulembeze betuli so nsooka n'ekirala nkwebaza olw'okutuwa securitality eyo gyewatuwadde ey'abakulembeze b'ebyalo bateekateeka okujjako okutubba mu nkalala muteekere enkalala baaba mugestalinge mugire mumekinge sure nti mu lukalala mwoli toyina data Mpigi temulina data Mpigi tebalina data banaitufudde wangi ekitiibwa nsanyusa okuwulizaako nange okuwuliza sebo ngala okukola n'okukuuma amina sebe ennyonyi kutuusiza ogenda kyankwanzi abo basiru bazibu mpe bwe bajjula ate ngende bwe basaaniika okimanyi nti nno nejje n'obigodo yazze ng'anoonya Doogo Nelson yajjidde mu munyonyi yabaddewo wali awakawo nyini ku kisaawe ngambala bendonga eno kati ate obusiru yabayiseeko yabajajjidde mu kabwa bo bawedda banoonya Doogo Nelson kumbe yaali mu mbwa yayingidde nzika yasawa
nze kansooke kuba kampeyini y'aba LCs. Bannange tusaba bannayuganda bonna obutalonda mwana waani mugwira, kubanga kino kibatulazeeko mu nsi yonna. Abagwira ndowooza simanyi oba eka balina kye bafunamu oba tebalina. Kubanga tekyetaaga kulondamu. Katugambe katutandikire ku bavubuka. Omuvubuka temulonda mwana atazaalibwa mu ttaka wa ku kyalo. Obw'abavubuka LCs bannange kambabuulire LCs temulonda LC abaddeko emyaka gyonna. Oyo ye Museveni kabeere ng'ayambadde ekiwaani mukimanye Museveni. Ekyo kyensaba bannayuganda bakitegeere basobole okujja Uganda mu ttaka weeri, kuba awo ye ttaka lyaffe, ye nnyumba yaffe, ye famire zaffe. Ku LCs we tutandikira tugende nga tukyusa ppaka waggulu. Ekirala n'ensaba bannayuganda bonna bawagire muwoozi ku buli kyayogera n'akikola bamuwagire, kubanga agenda kuba atuyambye buli omu okwongera okumanya buli kimu kyakola. Simanyi oba bantegeera, kubanga okubeera nga musajja mukulu simanyi ali myaka 5 naye nga bakyamutegeerera butegeerezi, kitegeeza bibo ali akyali mu pampa bakyamusiba pampa, tasobola kwetegeerera. Kati sawa yagenda mu kaabuyonjo bamugamba bugambi kati sitama awo naye n'asitama. Kati kola buuti naye n'akola ekyo. Nsaba buli omu amuwagire, naye ng'amuwagira mu byakola si mu byabufuzi, kuba ebyobufuzi tetumwagalayo era tetumumanyi. Naye ku byayogera kukola n'ebyakola byonna tumuwagire, naye ate temwerabira obiwandiika wansi, kuba tewali kye tugenda kwerabirayo. Bibyange mukama wange. Tuyanziza sewa. Hello. Hello. Wewe pastor. Kale nyabo nawe pia baliko. Kale. Tongera bakwasa Katonda nyinensi yatonde gulo kutali mpaji omukulembeze waffe Kyalumbuye wamu nammwe mwebale tulaga kitangaala. Amina. Kati nze pastor ngenda kwogerako ku bannanfuusi. Pastora abantu bano balaze nti tebatwagala era abaabwe bo babakyalidde. Ekyokulabirako Butambale wa Muwanga Kivumbi wafiirayo abaana abato abaali bamayina. Kale tugate bali bamayina naye abaana baali batandika obulamu myaka 22 future ya Uganda. Ne wabulawo statement eva owa Kabaka Emmengo. Ono gundi abaddengawo ono omusajja omulundi oyo ayeyita former mayor okiwulire abadde takondeminga bikola bikyamu bigenda maaso mu ggwanga. Omusajja oyo nze bebi wange yaŋŋamba nti omusajja oyo yalemesa aba taxi abalingawo aba Yutoda Youth Cell ye yabalemesa nga yeefuula nti musiraamu munnaffe nga kyayogera nga abantu bagamba ye mutuufu n'atulyamu olukwe. Okiwulira ekintu ekyo? Yali federo y'abasiraamu bayirawo. Yewe yalaze we bazanya ekinigeria kyabwe ne kibatuulamu ng'abantu twabuuka dda. Kati ono Omunyarwanda Mayiga n'agenda akonfantinge mulamu we oli mukyala Erias eyakava eggana abadde tamanyi bifaayo mu maaso mu ggwanga Uganda. Bane bantu mwe muleke tusiriwa tubalaba era tutegeera. Ensonga ey'okubiri pasita twagenda ne tujjiribwa aliens mu Uganda. Kati mbuuza Museveni ki ekigambye okugamba bannansi nti Janet yafa ogutali musango, kubanga n'abagoberezi ba Yesu baafa. Buli muntu alina okufa ate kyosiga kyokungula. Vaayo obika omukazi ogambe nti omukazi yafa. Ensi etegeere
olaba abantu bano gye batutwala beefudde nti nno bo be bakatonda b'ensi tebafa bagunjufu nnyo 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 muveeyo mutegeeze eggwanga nti omuntu yafa gino tugenda myezi 3 teyalayira teyalabikako mu kakiiko kasunsula baminisita ate omaze omugjewo otaddewo ono omuyingo lwaki totugamba nti bannange omukazi yanfaako si musango buli muntu alina okufa n'ekirala banendabula abantu beebume baali mako mwegendereze baddiira abeesimbyewo ku bwa chairman olwo mubeere bakalabakalaba ng'obwana bw'omusota nti oba mubeere ng'ekyana kya ttimba mbuoli kizaala kyo kyetakulira tosobola kuŋŋamba mbu omuntu atunze ettaka lya tatawaali mazeewo ddiira ate ye yeesimbyewo ku bwa chairman era ngenda sabamu abantu b'empigi oba kanso y'empigi oba registrik y'empigi erondesa egenda okusunsulamu bachairman bannange muwulirizeeko abantu ku ground oli tagenda kujja mu yeesimbyewo ku tiketi ya nuupu kubanga kati buli muntu yenna alina kabe mukadde kaabani nuupu gye balonda era oli abuuza kabonero ki nti manvuuli kabonero manvuuli kati abantu bali beeyubudde ne baddira abaana baabwe bakaada b'enalemu ne basindikira abaana baabwe ng'abaana baabwe batunze ebijja ettaka lyonna eryabajjajja baabwe n'eryabakitaabwe ne beebaddiira mbw ate be bakyamani olw'okuba balina influence mu bavubuka ekintu ekyo kikyamu anaagaba kaadi ya nuupu ebyalo 3 baali ekyalo baale kiri mu Wakiso kisalagana Mpigi district wekisagalaganyiza okudda eri Wakiso okudda eno Mpigi district mako mwegendereza oyo omuvubuka Kawuki yasooka kuba kati luli mu kusooka yabadde wa nuupu kati ate yakyusiza n'ava mu nuupu mbu ate kati we NRM naddira ono Semmambo mwegendereze nnyo omuvubuka oyo baale nebume endabyo y'omuvubuka agidde ku nuupu yatunda buli kimu ekyataata we banemwegendereza abantu abo tetulonda nti no tulonde bano abanaagaba kaadi be bagenda otukola obubi pasita nyikiza nnyo kwabo abantu abanaagaba kaadi eno wansi kubanga abantu enjiri yabanyikira nti nuupu gye tulonda naye ate omuntu gwe bagenda owa kaadi bwe buzibu bano bayidde era tubalimu nga ntunuka byonna bye bakola bo bakulaga bulazi nti waliwo ekibagoba wadde nga ffe tuyinza okwebuzaabuza nti tetukirabawo naye ate bo bakiwulira okuviira ddala ku bukiiko bw'ebyalo bakulaga nti ebyo ebifo babyetaaga tebazannyisa kalulu jjukira okulonda tulonda ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini naye bano bakulaga nti ebifo byonna ebyeru si wano babyagala nga bwe bazze babba akalulu ku mitendera gyonna beeteefuteefu n'okukabba ku mutendera gwero si wano munnayuganda wandibuuziza nti akakalulu tekalina makulu lwaki bakataddeko amaanyi bwe gatyo okimanyi nti ekibba ttaka ekiri ku byalo bakozesa abo menshoni yaabwe kweddiza ttaka lyonna eriri mu uganda lidde mu mikono gyabwe naye bw'onooba ne chairman ng'akolera bantu ekitundu ekyo kiyinza obbalemerera okukutula kati bo bakugamba nti balina okuteekayo owaabwe asobole okuba ng'oyizaako omulimu nga teri akuba nduulu anti ffenna ku byalo kasita chairman ayogera tewali asobola muyimiriramu n'amuwakanya kati bakugamba nti mu kalulu ke tugendamu bepositioninze dda bakimanyi nti ensi yakyawa NRM n'ebigikwatako kati bagamba nti abazze abaana baabwe ababadde bajjira ku kaadi ya NRM badduke mangu balamuze kaadi ya National Unity Platform basimbe owa NRM n'owa NRM ajjidde mu kifaananyi nti NUP essaawa y'okulonda bw'ebanga esemberedde gwe bawadde kaadi ya National Unity Platform yasabe nti ebintu abivuddemu alekere munna NRM ayitewo unopposed olaba ebifo ebisinga baba babitutte mu ngeri eyo nga temunenyezza muntu nti ab'NUP tebaakunga kimala bafunye obululu butono wabula nga munenya nti abantu be mwawa kaadi baabivaamu buvi lwaki baatya
era beetegefu okuwa ensonga, bo bajja kugamba nti kirabika balabye nga akalulu keero si wano tekalina makulu. Kati nno ebyo bye biteeso byabwe. Naye nga buli munnayuganda okubirizibwa okugenda okulonda, kubanga chairman asookerwako ku kyalo ye muweereza we asooka. Nti yo yangu omutuukirira n'amanya ky'oyagala. Mulonde abaana abagenda okubayamba okubaweereza